Red Zone TV kuoli Sebambulire Patrick Nsemberawo nga nkuweereza ensonga nga bwe zitutuukako bwe nzikuwa amawulire nga bwe gajja bwe nga kutuusaako wano ku Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga nja kusooka nkusabe osooka okkirire wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel yaffe eyo okwate n'ekkade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna ojja kubeera omu ku abo abanaasooka okumanya singa Red Zone TV enaaba erina ensonga yonna gy'etaddewo nkuleetedde updates z'oyinza okubanga oba oli awo obadde tonnaba kubanga ozimanya ewantu wonna kati wano ku Red Zone TV nze nga kuleetedde era nga saagala ogasubwe ngenda kusooka mbabuuzeeko gy'osinzira okubanga otugoberera wasuze otya wasiibye otya okusinzira ku nsi n'obudde gy'osinzira okubanga gy'otulabira kubanga tulina time zones ez'enjawulo abali mu Uganda musiibye mutya kubanga ssaawa zino zitambuliridde abali ebweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo mugamba mutya katusuubire muli bulungi Sebambulire Patrick Nzembera wano ku Red Zone TV nga mbaweereza era updates ezijja zenkuwa kakati simanyi oba erinnya Joan Kagezi olitegeera bulungi nnyo kuba nkakasanga si ppya mu maaso go gwatugoberera wano ku Red Zone TV. Joan Kagezi yali mukyala mulamuzi yali mukyala munnamateeka eyali mu musango ogwa bomu ezaakubibwa mu kibuga Kampala bomu ezebbiri ezaakubibwa mu kibuga Kampala ekyo nakyo tujja kyogerako lwakyo omukyalo ono bomu ezo ezaakubibwa mu mwaka gwa 2010 ne mufiiramu bannayuganda bangi abaali bali mu bikujjuko eby'enjawulo omukyalo ono yali akwasaganya ensonga ezo wabula mu mwaka gwa 2015 ennaku z'omwezi zaali 30 omwezi ogwokusatu Joan Kagezi yakubwa amasasi ku kitundu ekimanyiddwa nga Najera mu Kira Town Council mu district ey'Ewakiso era mbu abatujju abamukuba amasasi tebategerekeka naye oluvannyuma twawulirako Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'atugamba mbu baali ba ADF era amangu ago yali amaze okutegeeza ensi nti bano batujju bayeekera aba ADF be baakoze kino be baakoze obutujju ku Joan Kagezi zali ngena kuza mwezi 3 mwezi gwa 3 mwaka 2015 Joan Kagezi nattibwa kakati we twogerera nga President Museveni afulumiza statement n'alaga nti abantu abattibwa abatuufu abatta abatuufu abatujju abatuufu abatta Joan Kagezi mbu bamaze dde okubanga basimbibwa mu mbuga z'amateeka bamaze dde okubanga bakwatibwa bagenda kubanga bavunaanibwa omusango gw'obutujju n'emisango emirala omuli okutemula omuntu omusango ogwo oba okutemula Joan Kagezi we kwabeererawo jjukira nkugambye Joan Kagezi yali omu ku abo bannamateeka abaali banoonyereza ku ngeri bomu ezo gye zaali zimaze okubanga zitugumbulamu abantu mu kibuga Kampala wabula yali tanaba kutuuka ku nkomerero ya musango ogwo yali tanaba kutuuka ku nkomerero ya nsonga ezo omukyalo ono Joan Kagezi bambi bwatyo n'abanga yakubwa amasasi agamujja mu budde kati gwali ku Red Zone TV njagala okutegeeza okusinziira ku lupapula lw'amawulire ku website yaalwo Monitor News oba Daily Monitor nga nabo basimbuliza ku kibanja kya Twitter ekya Mwami Museveni bategeezeza nti okusinziira ku ye mwennyini atutegeezeza nti abantu abana bano bamaze dde okubanga bagombamu obwala bamaze dde okubanga basimbibwa mu mbuga z'amateeka era nga kubana abana kuliko amanyiddwa nga John Kibuuka kuliko amanyiddwa nga John Masajjage kuliko amanyiddwa nga Dani Kisekka n'omulala amanyiddwa nga Abdallah Nasul mbu bano be batta omugenzi Joan Kagezi era mbu be baakuba amasasi okusinziira ku kunoonyereza mbu bo kwe baakoze oba ye kwe yakoze era n'atendereza nnyo Internal Security Organization oba ISO ne CID okubeera nga be baakoze omulimu guno ogw'okubeera nga bakwata abatemula Joan Kagezi nga bwe nkugambye nti ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa 3 2015 oluvannyuma lw'okukuba Joan Kagezi amasasi mu bitundu by'e Najera Uganda Police n'ebitongole ebirala ebyokwerinda byatandikirawo okukola ebikwekweto era abantu bangi bakwatibwa nga bateeberezebwa okubeera nga balina kye bamanyi ku nfa ya Joan Kagezi sinakindi okubanga be bamu ku baali beetabye mu butujju buno bwakolebwa ku munnamateeka oyo amanyiddwa nga Joan Kagezi okuviira ddala mu mwaka ogwo ogwa 2015 myaka 8 egiyiseewo bannayuganda bangi babadde beebuuza ekyaviirako Joan Kagezi okuttibwa abantu abatta Joan Kagezi era kyava kuki okubeera nga attibwa era lwaki tebakwatibwa kati nze nenkusakira amawulire genfunye nga gandaga nti Joan Kagezi abaamutta waliwo abaasooka okukwatibwa nga ba suspects
era oluvannyuma ne bateebwa ne balya butaala nga kiraga nti tewaaliwo bujulizi bubalumika kubeera nga bebasse Joan Kagezi. Era oluvannyuma lw'okuba nga bateebwa kigambibwa mbu tewaaliwo omuntu omulala yaddamu kukwatibwa oluvannyuma lw'emyaka egyo gyonna egyali gimaze okuba nga giyitawo. Wabula oluvannyuma ennyo ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'e11 lunaku lwaggulo Yoweri Kaguta Museveni yayise ku kibanja kye ekya Twitter okusinziira ku mukutu guno ogwa Monitor News nga bo batugamba nti Yoweri Kaguta Museveni yayise ku kibanja kye ekya Twitter n'ategeeza nti abantu bano abananga bwe mbakusomedde John Kibuuka, Nasur Abdallah n'abalala benkusomedde mbu abantu bano bamaze dda okuba nga bakwatibwa era mu kooti basimbiddwamu dda era nga wetwogerera essaawa zino zennyini bali mu kubanga basaafinga ekibonerezo ku bibonerezo ebyenjawulo ebyabaweereddwa era mbu abamu bali Kigo abalala bali Kitalya mini maximum prisons. Ndowooza ensonga ekutuukako obulungi nnyo gwe munnange awuliriza Red Zone TV. Jukira emabegako Yoweri Kaguta Museveni yavaayo n'ategeeza nti abantu abatemula Joan Kagezi twakizuula nti baagenda ne beekweka mu ggwanga erimu ku lukalu lwa Bulaaya era n'ategeeza nti tujja banoonyereza, tujja bafuna era tujja baleeta basimbibwe mu mbuga z'amateeka oluvannyuma bavunaanibwe Joan Kagezi abeere ng'afuna obwenkanya. Nga bwe nkugambye nti Joan Kagezi yali prosecutor oba yali aprosecutinga omusango gw'enjawulo oba case of terror omwali ba suspects abakuba bomu oba abatega bomu abaali bateeberezebwa okuba nti be batega bomu kye bayita twin bombing mu kibuga Kampala mu mwaka gwa 2010. Wabula omusango ogwo tegwaggwayo olw'ensonga nti prosecutor Joan Kagezi yakubwa amasasi mu mwaka gwa 2015 ng'akyakwasaganya ensonga ezo. Mu mwaka gwali gwa 2021 mwezi gwa Juni, Museveni bwe yali ayogerako ku TV ku nsonga eza COVID-19, Museveni yategeeza eggwanga nti abatemu abatta Joan Kagezi babamanyi era beekweka wabweru w'eggwanga. N'ategeeza nti era abantu bano bwe banaaba bafuniddwa bajja kukwatibwa nti bo balina enkolagana wakati wa polisi ya Uganda ne Interpol oba International Police okubanga bakola omulimu ogw'okubanga bazuula abatemu abatta Joan Kagezi nga ye yali agamba nti baali bazuuliddwa nti beekwese mu mawanga agamu ku lukalu lwa Bulaaya. Kati amawulire g'enkuba olunaku olwaleero essaawa zino zennyini njagala okitegeere nti okusinziira ku ye yennyini Yoweri Kaguta Museveni okusinziira ku mukutu gwe ogwa Twitter ategeezezza nga tuyita mu Daily Monitor oba Monitor News ategeezezza nti abantu oba abatemu bano bamaze dda okuba nga bakwatibwa. Abatemu bano amannya bagatuwadde era nga kusomedde naawe osobola okutunula ne weebuuza oba n'obaako okunoonyereza okulala kwokola okusukkaawo. Kuliko Kibuuka John, kuliko Masajjage John, kuliko Kiseka Dani, kuliko ne Nasuru Abdallah. Be bantu abana abagambibwa okuba nga bakwatiddwa era nga bali mu makomera omuli Kigo ne Kitalya okubeera nga basaavinga ebimu ku bibonerezo ebyo bye tujja okunoonyerezaako oluvannyuma tubeere nga tubikutuusaako wano ku Red Zone TV. Naye nga amawulire genkuleetedde geego. Oyinza okuba okyali ku ono gwe baakubye mbusimanya baamukubye leeta B aizo size emboozi zetwetaaga okubaako zino updates twetaaga nazo ne tuba nga tuzibaleetera. Bali be baakubye zireeta B be baakubye oba bukyafu biki ebyo tebikyakola mawulire era nnyongera okwebaza bannayuganda abagezezaako okuyigina walinga ebiboozibozi ng'ebyo wakiri ne bafokasingako ku nsonga bweziti. Kati gwali ku vidiyo eno oba alaba eggulire lino nkwebaza nnyo era kyokola kya mutawaana nnyo oli waddala nnyabo oba ssebo okubeera nga biri ebiboozibozi wabiyigina walinze wakiri n'osalawo okujja obeere ng'onoonya amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Ababadde nga beebuuza abatta Joan Kagezi baabulirawa. Olunaku olwaleero amawulire gaaga gatutuuseeko nti abatemu abana bamaze dda okuba nga bakwatibwa. Masajjage John
Kibuuka John Kiseka Dani ne Abdallah Nasuru bamaze okubanga bakwatibwa era bagenda kubanga basavinga ebibonerezo byabwe omuli ebyobutujjo ebigenda okubanga emisango egyo gibaggulwako. Sebambulire Patrick Nzembera wano ne updates nganzuku wano ku Red Zone TV atana bakubanga osubscribinga kirira wansi awo olabe ekigambo subscribe kikwateko osubscribinga ku channel yaffe okwatene kade akaka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna. Njana kusaba okkirire mu bigambo ebyo bamutwe heading eyo gye tutaddeko mulimu YouTube channel ya Fendala bagita Breaking News Uganda. Nja kusaba nayo ogisubscribingeko kubanga eyo nayo member mu kyebayita Red Zone Media Group era egenda kubanga nayo etuwa amawulire agafaanagana nagano getukuwa wano ku Red Zone TV. Nkusaba oba ofunyewo akadde kirira wansi awo ojja kulaba linki yayo njitaddewo ojja kubanga nayo ogigoberera bagiyita Breaking News Uganda mukutu mupya naye nga nago tugenda kutambula nabo mu Red Zone Media Group mu mikutu egyegattira mu Red Zone Media Group tubeere nga tubatuusaako amawulire ag'enjawulo updates ez'enjawulo tugaziye audience ey'okubeera nga abantu at least bamanya amawulire n'ebyo ebiba bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda tubeere nga tutambula ffenna. Sebambulire Patrick Nzemberawo nzemberawo era mbeebaza okubanga mutugoberera okubeera nga mutambula naffe okubeera nga mukyuzinga Red Zone TV okubeera nga mufuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kyemukola kya mutawaana nnyo mbaagala nnyo wabula nyongero bakuutira teweerabira okusubscribinga teweerabira okusharinga linki eno buli muntu abenga afuna updates zino ate teweerabira okuleka comment yo wansi mu comment section oba eri negative oba eri positive ffe tetufuddeeyo amawulire tugakuwanga bwe gazze. Sebambulire Patrick Nzembera wano nga kuwa mwebale nnyo okubanga mutugoberera.